Government bwebanga yo egamba ekikulu government eremeddwa okiraba mukulemererwa kuli kutya ya adidde omutima gwensi fenna abantu abali ku nsi guno ku mutima gwansi omuntu azanyira ku ttaka ku mutima gwensi tewali atalya mmere tewali ateebaka tewali atazimba tewali atakolaki naye kati essaawa eno nga pulezidenti aweza nti abantu abazza ku bibanja alwanirira ettaka waliwo ekiremye pulezidenti asooka akimalirize amanye ti abantu ku ttaka batulugunyizibwa tusula njala tusiiba njala. Minisita w'ebyettaka n'amayumba Honorable Judith Nabakooba atabukidde abagagga abeeyita bannyini ttaka ne bajonnyesa bannayuganda nga babafuula emmomboze mu nsi yaabwe nga bano abasabye okukikomya kuba ne bebajonnyesa bantu abateekeddwa okweyagalira mu nsi yaabwe. Minisita Nabakooba okutabuka bw'ati asinzidde ku ofiisi z'ebyettaka e Wakiso mu nkola ya baaza gyakubyeyo mwasisinkanidde abatuuze bannyini ttaka abakulembeze b'ebyalo kw'ossa n'abakozi abakola mu ofiisi z'ebyettaka ab'enjawulo. Uganda is for all of us and we must live in it peacefully with everyone. Abatuuze ku kyalo Kasangombe mu town council y'e Wakiso balumiriza yeeyita nnyini ttaka kwe batudde nga ye Obwen Stephen okwagala okubasengula ku bibanja byabwe nga bano basoba mu 6 era nga n'abamu kati amaziga gabayunguke nga balojja ennaku gy'abayisizaamu omuli okubayitira nga abasirikale b'eggye lya UPDF ne poliisi ne babatulugunya. Kati omuntu omu bamuwa obukuumi abaana banyota abalina nnyota ne tujja wano maama wange twajja wano ne batandika okunsekerera ne bagamba nedda nzize kusibwa mu nsibe omwana wange ave mu kkomera babeere nga bamuddiza ssente ekintu kyataakola kyeyasalawo kwe kututwala mu kooti. Bwatutwala mu kooti omusango ne gusalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'Ekkumi 2023 era ng'omusango ogwo gwali mu favor yaffe. Kooti yasalawo kubeera nti takkizibwa kwerula mpenda za ttaka naye ate wakati awo ne wayingirawo embeera w'obweni omusango twagusinga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi ate nga 3 November nagenda mu office ya IGP yali ekyalimu ochola ne bafojinga ebintu byabwe wa RPC Kawempe paka nga balina enteekateeka y'okwagala okujja okwerula empenda z'ettaka nga bakozesa ekifuba. Enteekateeka oluvannyuma lw'okugitegeera ne tugigalira ne tumulemesa ate ng'ennaku z'omwezi 10 yagenda era nadde mu office ya IGP ng'akolagana ne Akataratambi Charles akola nga legal officer owa IGP ne batulyamu olukwe Akataratambi Charles ne RPC Ekawempe ne DPC amanyiddwanga Katuramu Robert ne batulyamu olukwe ne baleeta amagye ne baleeta police ne bajja berula empenda z'ettaka wano e Kasangombe nga bakozesezza supervision y'amagye na police. Balumiriza n'abakozi mu ofiisi ez'enjawulo okuli eza poliisi ez'ettaka n'endala gye bazze beekubira enduulu wabula ne batafuna kuyambibwa olw'okuba omugagga Obwen abavujjirira ensimbi ne batafa ku nsonga zaabwe. Gavuga ne batukuba amasasi abaana baffe ne babateeka ku paatula ne babaleeta ne babaggalira abaana bawala babambula ne basigala bwereere. Poliisi ng'omusajja owa poliisi ng'oli mu kyambalo osobola otya omugamba n'atuwemula abaana ku poliisi maama ate tunawa batyanga poliisi eri wano tunawa batyanga poliisi y'ebirimu no balina bakama baabwe. Wuliriza maama wange mutuwadde ensaawa ntono mbadde njagala mmenye abo bennyini nabagamba nti nedda bwe muba nga muli mu mateeka ero seeriwa tulina akakiiko akatufuga kiramaani teyaliiwo. Kino kijje Minisita Nabakooba mu mbeera n'asaba abakulira ofiisi z'ebyettaka ebikwata ku ttaka Obwen lyagamba nti lirye wabula ekimujja enviiri ku mutwe kwe kutegeera nti ettaka lino lyaggwako ddaliizi kwe kutegeera nti ettaka lino lyagabwako ddaliizi ng'ate ne Obwen si ye yagifuna nga n'okuggwako yaggwako dda. But it is a lease which has since expired. It even expired. It has expired. Talina ttaka lifu. Talina ttaka. It was a 49-year lease. Ono alagidde abatuuze okuwandiikira abakakiiko k'ebyettaka ka Land Commission nga babasaba liizi kuba be bali ku ttaka lino nga Obwen ayagala kukozesa lukujjukujju alibagobeko. Mwabuye talina ttaka liizi bagambye yaggwako. Liizi bw'eba yaggwako
enkya muwandiike empapula zammwe nammwe nga musaba ettaka eryo muzitwale ku district land board kubanga mmwe muli ku ttaka mumpeerezeeko kopi ne bano mubaweereze DPC ne ali mukwatagane n'aba district land board. Even if there is a court order, we go back to the court and we tell them Wabwire has never taken possession and there are people on that piece of land. Kino kisanyusizza abatuuze ne bazina amazina kumpi kugamala mu biwato nga baweze nti Wobwenike Kamutanda nazza abasirikale kutaka nga bakwata obujega wakubabendegera. Nakubasiba abaana baffe ne babateeka mu kkomera okiwulira ffe tetukerangako ne tubba ettaka liizi yaggwako batugambye ekya tujje wano tukole ki era tugenda kulinnya wano twewandiise tusabe ettaka tebeewuya kuteesa ku bya minisita nga bagenda kuba naki n'ekyala buli na buli ng'ekizibu ky'ettaka tewali akiwogerako ng'emazima mu palamenti. Tutuuseko ku kyalo Kaasangombe ngeno tusanze abatuuze bakuŋŋaanidde ku ofiisi y'ekyalo okulaba butyayi bagenda okusaba mu liizi nga beekokkodde ababazi babatulugunya era n'abamu ennyumba babadde baaziddukamu dda. Kumattaka na nkumbi na bajambya nga tusuula ku mwala awo kubanga babadde bajja nga bagala bali punti kifuba. Tuyisiddwa bubi kumala ebbanga lya myaka 4 tetwebaka. Kafuma Tribe nga ssentebe w'ekyalo kino agamba nti abantu abasoba mu maka 210 be babadde basula ku tebuukye nga minisita abazibudde amaaso ne bategeera ekituufu nga bano balabudde omuntu yenna aneetaatala okulinnya ku kyalo kino n'okusingira ddala Wobwen nti waakukiraba. Tukakasiddwa nti Liz Wobweni Steven gy'abadde atutawaanyizaako eri ku ploti namba 121 Liz eyo yali yaggwako dda ng'eri ettaka eryo liri mu Uganda Land Commission era twebaza Honorable Nabakooba olw'amagezi n'okulungamizibwa okwatuwadde okubeera nti tugenda okusaba communal land title communal lease ey'abatuuze abali ku ttaka lino. Waliwo ekiremye pulezidenti asooka akimalirize amanye ti abantu ku ttaka batulugunyizibwa tusula njala tusiiba njala buli lunaku atunuulira abantu abo nga babagoba ku ttaka kyogamba tabalaba abalaba lwaki tavaayo n'agamba nti etteeka lina obuyinza obulagira nti tewabaayo n'omu n'akeera ku makya n'agamba nti teri n'omu addamu kuyimirira ku ttaka ti agoba omutuuze oba nannyini ttaka badde addemu ayogere nga Amini bwe yayogera ekigambo kye n'agamba ffenna tuli bantu buli muntu waali weewawe okiwulidde tubeere ku ekyo naye ye alese ababbi baana bange njagala mbabuze fuuti 2 ku 3 kyekibanja kye bakwagaza naye ozimbako kayumba toyo ogisima mu mulyango bwejjula ogenda giteeka ogenda gateeka mu nnyumba mwoso ffenna ekiva mu toyi tukimanyi okiwulidde ofiiriddwa ogenda kuziikawo abantu babaziikula gavumenti etunula abantu buli lunaku baziikula minisita zatugambye ettaka liizi yaggwako batugambye ekya tujje wano tukole ki era tugenda kulinnya wano twewandiise tusabe ettaka oba tetulina oba tulina bajja tugumiikiriza anaanoonyanga 10 olw'ataano tube nga twesasulira liizi gye batugamba okiwulidde pulezidenti bintu bingi byayingiramu bw'aba aleese emirembe agituleetere ffenna tugyeyagaliremu bantu ba lubatu